ate abemberi kati kambabulire baganda bange ansa eriemo ansa tugina era tulina omukisa nga 15 January. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV bali nyo kuberanga ogoberera bali nyo kuberanga okola ekyo kyokola mbakulisa mu Christmas era ne bagamba Merry Christmas and Happy New Year gwe alaba era ngoberera Focus TV atanaba kusubscribinga kujukiza okusubscribinga atanaba kubanga likinga ngo sharinga please chikole tubenga tuduka speed ya njawulo tubenga tuduka dala atanaba kusubscribinga bambi nkusaba busabi tusubscribinga tusobole kubanga tuweza at least omutwalo mu mwezi gwa January tuli mu 10 ne tuduka speed ya manyi bebaza lero onakuwa lero ndese story 3 ezisinzo okubanga zikwata omubabiro mu lunaku oba olunaku lwaleero. Story esokera ddala eya Robert Kyagulanyi Ssentamu agenzeeko ebuvuma ekala kulaga ebiki badde ebuvuma naddala mu lugendo lwe olubadde olutali lwangu kyenkaniddeawo era nga leero fina n'omukulu Bebekulu yavuddeyo n'abogerako ebigambo yayogedde olutalo lwe ne Bobi Wine luyinza obutaggwa so nga ate alungeddemu n'omulangira Nakibinge olw'okuba nti Bobi Wine yagenda n'akyalako oba n'agendako ewa jjajja w'Obusiraamu Prince Nakibinge tugenda kuba nayo tutunula then ekirala story gyesaagala kubuusa maaso olutalo oluba luseewo olukyagenda maaso olwa Pastor Serwadda wamu ne Aloysius Bugingo wa Pentagon. Story zino zonna tugenda kuba tuziyisaamu emu ku emu kasooke nkulageko ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde olwaleero mu video z'olaba zino zezimu ku ezo ezibadde mu lunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula agenda gye bayita Buvuma eno okufaanagana nga ne Kalangala era no bali ku kizinga nabo bali ku kizinga era emirimu egikolebwayo gye gikolebwa ku bizinga. Ennaku endala zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yakedde n'asimbula Magere of course Muganda ye ya Boxing Day yasizeewo obutawummula addeyo afefete akalulu. Muzimu headlines njagadde twogereko Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde agenda tukkirize tugaane ekyakyukamu ennaku zino atambula ne convoy nenemuko naddala ey'ebyokwerinda bamugoberera mu bungi ddala okulaba nga maybe baziyiza ekyo eky'abantu okujja mu nguudo. Tirabiddwako waliwo video eyaliko emabega kaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina almost convoy yinza ogamba ya mukulembeze we Tanzania nga nnene enzibu nnyo era nga abasirikale bangi bamugoberera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo oboolyawo n'agamba kagende Buvuma ndabe ki ekiri e Buvuma. Emu ku bikoze headlines abantu bazze bangi ne bagamba nti eky'abantu okujja mu rally za Robert Kyagulanyi Ssentamu tegakyali mawulire tukize tugaane buli wagenze abantu bajja in a big number era kyekibadde e Buvuma namungi w'omuntu alabiddwako wala kyesaagala gwe obuuse maaso kyekyokubeera nti nno mu campaign za leero waliwo ebikyuseemuko nga okugeza waliwo omwami oba gwebayita muzikiriza bukatu gye bayita father leero yeetabidde ddala direct mu campaign era n'alinnya katuuti n'abaako byannyonnyola abantu. Kino nno kiba tekinnalabwako omubuulizi w'enjiri oba father oba pastor oba bishop oba sheikh oba ani okujja direct katuuti presidential candidate waali n'amusabira akalulu. Kino kirabiddwako e Buvuma ekiraga nti ne bannaddiini nabo bantu era balina oluusi side gye balina okulaga naddala singa kyabayogera kiba kituufu newankubadde nga tekikkirizibwa oba kyaliwo tekikkirizibwa munnaddiini kujjayo njala direct nga bw'akikoze naye father ono njagala tuwulire ku bigambo bye by'abadde ayogera era omanye lwaki oboolyawo atuuse ku seeri byogera kitegeeza waliwo bingi byabadde nga ye ng'omuntu agoberera kwe kuvayo n'akola statement bw'eti. Nkubudde ku bya father then waliwo story endala
eya Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze n'agamba nti imwe bannabuvuma bwe muba mwagala enkyukakyuka ke kaseera munoonye akalulu ke tulimu mu kunoonya kati bw'omala okukanoonya kalonde bw'omala okukalonda kakuume bw'omala okukakuuma ne batakulangirira kabanje nakyo kibaddemu ekyokukabanja. So wano wabaddewoko emesegi eyo abantu beekyamudde naddala abavubuka bangi nnyo abasagambizza waggulu olw'okuba babulidde statement betu. Of course badde babiwulira ku rallies endala naye ate okukyogera nabo ng'abeebuvuma kibasanyudde nnyo era katulabe vidiyo eno. Abeera muli kumpulira ate abeere ate ab'emberi kati kambabulire baganda bange ansa eryemu ansa tugirina era tulina omukisa nga 15 January naye nga tetunatuuka nga 15 January njagala mumanye nti okukola ekintu ekyetaagisa tokikola ku lunaku olwo lwennyini. Omugezi omu baamubuuza nti bw'oba oyagala okutema omuti okola otya? N'agamba omu omusirusiru yagamba nti owagala embazzi omulundi gumu n'otema emirundi 10 naye omugezi yagamba owagala embazzi emirundi 9 n'otema omulundi guki? So embazzi yaffe tugiwagala tutya? Prosesi eri nti kanoonye kalonde kakuume bwe bakabakola ki? Kati tuli ku level ya kanoonya. Njagala okubasaba baganda bange nkakasa ndi mu abatudde abatuuse wano temulijja si bantu ba bulijjo abaza okuwulira eyeesimbyewo kyayogera musalewo oba mulonda oba temulonda. Luliisa afuna mukisa basinkana mwanonda Museveni namuwangula wano Nakaziba yawangula n'ekibiina kyaffe kyawangula wano. N'olw'ensonga eyo mwe sibalaba bulabi ng'abantu baze tuwuliriza mbalaba ng'abaze okutulaga obuwagizi n'otulaga nti muyimiridde naffe, naye era mbalaba ng'abantu abaze okufuna ekyokukola. Njagala buli omu ava wano manyi alina ekibuuzo Bobby kati tukole ki ekyokukola ki kino. Number 1 buli omu kumu alina abantu abamuwuliriramu, buli omu kumu alina abantu bayogera nabo. Oyita oyogera nabo maaso ku maaso oba oyogera nabo kasimu olina ab'omunju yo. Njagala okubasaba baganda bange tulina ennaku 20 tulina ennaku 20 yezi kyawera n'okuwera, tulina ennaku 19 18 bassebo ne bannyabo. Njagala obbasaba buli omu abeere part of this. Buli omu ali wano osobola okubeera Kyagulanyi ow'omu makaago, Kyagulanyi ow'oku kyalo kyo, Kyagulanyi ow'oku Ssejjo Booda, Kyagulanyi ow'oku mwalo. Njagala obbasaba mutambuze obubaka buno. Buli omu ku mmwe njagala obbasaba waakiri buli lunaku yogera n'abantu 2 abatannamanya mulamwa gwe tuliko, oba nnyonnyole ti bannange bwe tulonda Ambuleera, bwe tulonda Kyagulanyi tugenda kuba tugobye nakyemalira, tugenda kuba tufunye pulezidenti nga muweereza waffe si boosi waffe, tugenda kuba tulonze omukulembeze atya okutuswaza kuba omulundi ogusooka bannayuganda bagenda kulonda omu ku bo bamuteeke wali ng'obuvunaanyizibwa bwe kukola ebyo bye baagala na kugonjola bizibu byabwe. Bassebo ne bannyabo bwe buvunaanyizibwa obwo bwe mbasaba. Era njagala obbasaba buli omu ku mmwe waliwo omuntu mu famire yo nga ze tajja kukkiriza bye mugamba, naye nga ggwe bw'amanyi obulungi bw'ona omugamba bino ajja bikkiriza. Njagala okubasaba mutuyambeko mutambuze enjiri eno. Mulabye bwe tutambulira wonna wonna, tutambula batulemesa, tutambula batusulira emisanvu mu kkubo, naye twasalawo eno mission tugikole mu Robert style. Gamba munno Robert style, gamba munno Robert style. Kati eyo style ya Jamaica njagala naffe tugikozese wano mu Uganda, tutambulire wansi nga nkuyege bwe tuti mutuuke ku buli muntu gw'osobola okutuukako. Zize ngamba gamba naddala mu abavubuka muzimbe eggaali beera ne bakyali bo 5 ku 10 bwe muwuliziganya bwe mutambuza enjiri eno, bwe kiba kisoboka munaku esigaddeyo mugende mu mulyango ku mulyango, geto ku geto, mwalo ku mwalo, mutambuze message eno.
manya abamu ku mmwe mulina essimu za seereza abamu mwogera ennimi ez'enjawulo bannange nsaba meseje eno musse mu nnimi ez'enjawulo bwe mumaliriza nga 15 lwe lunaku nga 15 lwe lunaku njagala okubasaba baganda bange olunaku olwo bwe lukwera ku makya gwalina firimbi keera 12 ogifuuwe bekwi abantu baffe bajja kutegeera kyetwogerako abantu baffe bajja kutegeera kyetwogerako mumekinge shuwa mujjukiza abantu bonna bagende balonde oba airtime omumala okola olunaku bambi kuba amasimu gosobola okuba omubuuze senga walonze jjajja walonze maama walonze tulina omukisa ogwo olunaku lwa public holiday abaana ba bodaboda abasobola abakadde abalwadde n'abalema mubayambeko batuuke we balondera balonde twagala buli kalulu kalondebwe ate kino kikulu nnyo basebo ne banyabo bwe mugenda okulonda manyi bagenda kozesa sente balimbalimba n'abalala bagenda twerimbikamu bw'otuuka wali okulonda ani ayina ambuleera gimpe gitumbule mwana waffe bwe mutuuka okulonda basebo ne banyabo Susan mbadde nze nange sinneesabira kalulu bannange munzikirize basebo ne banyabo yenze Kyagulanyi senta mu mitembo abamu mumanyi nga Bobi Wine basebo ne banyabo nesimbye okuba pulezidenti wa Uganda era asaba akalulu kammwe bannange akabonero ki kakati bw'omala okulonda pulezidenti togamba tyate kati wano akwazise emundu gikozese bulungi katonda nga akwazise tiyagasi mukozese buki haleluya n'olwekyo maliriza mbagamba ku buli mulembe katonda ateekawo abaweereza baakwo n'abakulembeze baakwo era kino kitwale nga kikulu nnyo sabonalebo ate pulezidenti njagala okukutegeeza katonda alina amafuta ag'enjawulo gakutaddeko katonda alina amasanyalaze ag'enjawulo gakutaddeko n'olwekyo byoyitamu nwena empewo weebanga ewujja bweti ewujja miti miwanvu n'ekirala tera okulaba ku mikutu nga bakubulokinze okubaako gy'ogenda okukampeininga ate abalala ne babakkiriza baleka mbategeeze katonda gwatuweereza ayagala abantu bonna katonda wa bwenkanya era soba security yonna gye bakuwadde n'abamu ku bo baabano security gye bakuwadde yereva okwoligikirize amina era okusabira katonda akujja mu maanyi nga kutwalawa mu maanyi okuwa ku katono nnyo kujja envuddewe like background eya Buvuma Islands ekisookera ddala ku woman MP Nup yebaddeyo oba ye incumbent omukyala we bamuyita Susan Mugabi Susan Mugabi y'omu kwabo abaasiguukula muna NRM yali afuze okuva 2011 paka 2021 omukyala gwayita Nantume Egunyu Jennifer. Nantume Egunyu Jennifer yafuga oba yakulembera woman MP seat entebe yagiriko okuva 2011 paka 2021 era nga yali wa kibiina kya NRM. So omukyala oyo yavaayo era Nantume bwe yamala okuvaayo Susan Mugabi owa National Unity Platform n'amusiguukula 2021. Omukyala ono yazzeemu n'asaba kaadi mu kibiina kye kya NUP era ne bamuwa kaadi okuddamu okuvuganya 2026-2031 ku buufu obwo ebya Buvuma bwe bityo biri ku Woman MP seat. Bwe tugenda ku ya Member of Parliament omwami bamuyita Katamba Fire. Katamba Fire ono oba olyawo y'omu kwabo era abali mu kaweefube w'okusigukula muna NRM aliyo essaawa zino because ekyo kyo yakisigaza mba serabidde omwami gwe bayita Migadde ye yasigala oba yali mu kifo kya MP Buvuma. So kati NUP erwana bwezingirire
okulaba nga yeddiza obanga etwala entebe eno eya MP owa Buvuma omwami. So ebyo nno ebiri Buvuma. Okay, nkubaza okubanga okyalaba Focus TV balina okubeera nga okigoberera, balina okubeera nga otulondobamu mu bangi osigala ng'olaba ffe. Njagadde okulageko ku story eya omwami Joseph Sirwadda. Joseph Sirwadda ono pastor era nabanyonyolako olu mu video zaffe ezaggwa nga y'omu ku abo abakulembera ekibiina ekibagattira wamu nga ab'enzikiriza ez'enjawulo. Ekyo ekibiina y'omu ku abo abakikulembera omwami Joseph Sirwadda wa pastor Sirwadda. Bwe yavudde olunaku olwaleero mu message eya Christmas n'agezaako okulaba nga akatiriza ebigambo byayogera mu council, interreligious council, bwe yali ayogera nabo era bivyo n'abikatiriza mu church. Agamba nti ye ng'omunnayuganda omulala yenna bw'amala okulonda akalulu ke agenda kakuuma kilometers azimanyi, like meters ze bamugamba, aba distance gye bamugamba eri mateeka agimanyi. Mu bigambo byayogedde ebyo wavuddeyo omusumba Aloysius Bugingo. Ono nno amanyikiddwa nnyo ng'okujja nga awanda ebigambo oba nga addiza omuliro eri Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya Nuupu kyonna, kuba ye y'omu ku abo bavayo n'alangirira nga bw'awali mu kibiina kya PLU oba mukijjukira ebiseera ebyo kya Kenyo, ate nga tudiringa ne PLU kitegeeza butereevu oba okwatagana ne NRM. Bingi ebirabiddwako nga wanyisiganya ebigambo n'abantu abali ku ludda oluvuganya. Ne leero tekyamulobedde kuvaayo n'awanyisiganya ebigambo ne pasita munne era nga mulokole munne Sirwadda. Tugenda kulaba vidiyo yaabwe eno ababiri nga bali mu lutalo lw'ebigambo. Ono agamba kazeeyi kasajja kakulu. Ogenda kuwulira vidiyo nga bweyogera naawe mwennyini. Manyi olumala ogiraba ogenda kubaako ebyo by'olondobamu by'owa amakulu oba by'otaawe makulu okusinziira ku buli muntu n'endowooza ye n'enzikiriza ye. Owa NRM n'owa Nuupu buli omu oli wa ddembe okugyamu message gy'oyagala okugyamu. Katuulire story eno ey'omwami Pastor Sirwadda ng'ali wamu nga batolinga ne Pastor Bugingo. Tova ku Focus TV. Vaayo genda olonde yenna gw'oyagala. Ge magezi gembawa nange bwe njokola. Twawuliddewo abagamba nti bw'omala okukuba akalulu vaawo gendaka. Ugamba sigalawo ne bwafa alabye abaana n'abazzukulu, embaga eyiye n'ez'abaana be n'ez'abazzukulu aziridde. Kati gwakugamba tovaawo tonnaba na kuzaala mwana mu nsi. Naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2. Enda okuuma akalulu tovaawo. Kitaawo y'omu ku beesimbyewo, muganda wo y'omu ku beesimbyewo, olowooza abeesimbyewo bagenda kusigala ku polling station ki abeesimbyewo? Abaana baabwe ne bakyala baabwe banaayimirirawa obutava we balondedde? Mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala. Kati akange nina kamu. Omanyi value y'akalulu kange bwe yenkana. Kati ate okabbe kyenva njagala nteeke wali kamwasa jjute ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Omuntu akadde yawedde yakugamba tova we balondedde nga ye bw'asigala bw'afaafiirwa ki? Naye gwe tolina kye waatadde mu nsi. Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Kalulu bakaveeko tukeekuumire batulye halaali oba naffe tubalye halaali. Abakulu abakwata ebyokulwanyisa bakugambye
genda olonde bw'omala okulonda ddayo eka naye ne bakubuulira nti bw'onooba tozeeyo bagenda kukozesa buli kyakulwanyisa ekiri mu buyinza bwabwe okulabika nti bakuzaayo simanyaawo oba oddaka akalulu kajjemu omusaayi baniyo okuba abantu omuntu n'atiri ku musaayi twalina ekiwundu ku mutwe tuli gunjukirawa ye tulivaamu ddi amagezi agategeera ne tukolayo ebintu nga tebiriimu kwetema na birala omusaayi gw'abantu ne guyiika ogwenkanidde awo kale singa twamanya ffe tumanyi tutegedde tulina amatu tuwulira information eyita mu buli kasonda buli muntu akugamba londodde eka akugamba londodde eka akugamba ebyokulwanyisa bene biri mu disposal ye ajja bikozesa akugamba toddaka takulaga bwana akulwanirira hello oba bikunyumira oba tebikunyumira bye bituufu akugamba toddaka tannaba kulaga naye waterese byakulwanyisa bali banaaba bakuzaayo oba oyagala oba toyagala tannaba kulaga byakulwanyisa naye ajja kulwana naye abazeeyo otiisatiisa tosobola nakuntiisatiisa tosobola nakunkangaka oneewerera nga weewerera abantu aba bagamba temuva we mulondedde bagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya bakomewo wano bajje bakakuumire wamu nammwe hello mubagambe batika abaana baabwe abali e Bulaaya abali mu Amerika babakomyewo wano mu kulonda bajje bakuumire wamu nabo akalulu nina kamu lwaki okayombera kansabirwa ddembe nkakuwe oba nkakumme gavumenti bw'obanga ogikyawa gikyawe nange nkuweerera amagezi gikyawe nnyo naye tokyawa bulamu bwo
naye Museveni mwali mumulabyeko ng'asindisa abajaasi bakwate ku jjajja waffe obusiraamu na kibingi. N'ebigambo bye bye yali ayogeddeko katugambe ebikuba gavumenti. Museveni ateeka pamba mu matu bw'ati n'asirika. Bannange twagala ki? Jjajja w'obusiraamu ne bw'aba nga mutuufu naye ye Museveni akulaga asirisa akirese akyesonyiye. Kale n'otuuka ku budde nga buno bwe waligambidde nti abayisiraamu tusabe Allah atuwe neema etusobozesa okukola okusalawo okulungi ku mukulembeze ekigwe twetaaga, kubanga twagala abannamadiini basabire emyoyo gy'abantu bakole decisions ezitali sentimental but rather decisions ezibayamba mu byenkulaakulana n'okubeera obulungi. Ye ssaala gye naalisuubidde esabibwa naye oli najja n'ateeka eddiini yaffe y'Obuyisiraamu ku sowaani, gavumenti esobole okugikyawa, muzeeyi asobole okunyiiga. Naye babaseekamu abalala mbalabye muweze, mubadde bangi muvuddeyo publicly ne mwogera oba Seeka Guuga oba yaani eyakawaŋŋamudde teyakawaŋŋamudde yadde ayogera mazima, very simple. Ye bagambe nti bannange nze mu bakandidate abaliwo Museveni akyansingira. Oli n'amubuuza nti wagira abakafiiri, kyava akubuuza nti Bobi Wine musiraamu. Ndowooza olaba okukozesa obusungu ekifo kyaki ky'obwongo, ogenda okwogera n'obukafiiri tomanyi na bukafiiri. Nebyo obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde, olina okubeera ng'ogoberera Focus TV, olina okubeera ng'olaba. Nkusuubiza okuwa programu ez'enjawulo tova ku Focus TV, tukufumbira ebintu bingi buli lunaku. Tulina okuwaayo video, tulina okuwaayo story ez'enjawulo ezikutte na butyaffe nga bwe tuzirabamu na ngeri kiffe gye tuzirowoozaako. Oli ku Focus TV. For now, mutukize tukumwa tujye nga tuddingana mu video yaffe zijja mu maaso eyo. For now, bye bye. Buli muntu yenna abadde ajja alaba okuva Kaluwe katandika Museveni afuna abantu, Bobi n'afuna abantu, naye era mukiraba nti Museveni afuna abantu abangi. Gwe tekikuwa sayini n'okukakkana n'ogaa nti owange Yesu tugenda okulonda. Naye kati engeri ndaba musajja era akyatusinga kubanga tubadde tumujerega nti mukadde tumuvumye gavumenti tukoze oti, naye ate olaba abantu bakyajjula bwe batyo beesomba. Museveni asomba abantu bajje kulaale beesomba bajja balabe. Gwe tekikukkakanya n'ogamba nti naye omanyi yadde simwagala naye sijja kuteeka bulamu bwange mu matigga kubanga abantu bangi nganze omunnayuganda abakyamwagala. So nomanya nti nno wiiki zo zino ezisigaddeyo ebbiri, don't engage. Tebakulimba bintu bya kisiru, tebabikulimba. Nze nfaayo nnyo kuba abaana nabalaba luli mu kali akalulu abaafa mazima abaana ne bakwatira ku mamotoka. Olina engalo zino nezimala zitabwe ziti omulenzi oyo emmotoka gwe yalinnye drone yaba Nuupu yennyini yamulinnya, so yali pick up y'abasirikale. Abasirikale bamulondawo bulonzi kubanga baali bakutte ku drone endala. Listen to me. On a bigger level. Nze Dream Studio eri owned by my brother Eddie Yawe. Studio ya brother wange Eddie Yawe. Nze kenyini nze na putting everything together in Dream Studio. That means it's like our home studio. Yes. Bebe kuluja recording ira music way. Ontegera bulungi. Naye ate nga sikwatagana naye. Ne waliwo woyina okwandulinga ng'omuntu omukulu. Eddie Yawe mukulu wange sinze musalirawo banyumya nabo. Ontegera bulungi. Yeah. Naye nsobola omusanga naye nezirali ne mukubira ne mugamba mwana baba Yawe sikubonzeeko badde ne gukyaligo omwana naye tujja kwegwako ewaka. You know. Ngera abavubuka but waliwo ate enkola kwegana obeera ng'omuntu akulidde makanga bakubuulira nti kino bakikola kino tebakikola. Onfuna bulungi. Kwegamba ensi n'ogibeeramu ng'agirimu n'abantu abalala so singa agamba nti it's all about you. Ontegera bulungi. Tukitegedde. Webale nnyo. All right, now that has been cleared. Ewa Bobi waliyo surveillance kati gwe buli w'ogendayo oba oli mu gavumenti oba oli mu kimanya oyinza endinga up on a local TV channel. Si ekyo? No. Cameras zibeerawo like
cameras zibeerawo everywhere and everybody knows. Yeah. And ema naye mukwano gwange sagala kugenda mu business zaabwe naye it was not about me. Okay. Yeah. All right. Okay, kasooka tubuuze ku bantu side zeno before we go for a small musical break. Ali kusima agamba atya Rekedelo. Sebo. Kale muganda wange. Yes, Sebo. Wanyi Sebo. Kale mzee. Yes, Sebo. Yes, Sebo. nti abayizi abamu mukwatagana midaso ya mugaye nga wakiwedde tekikoze bulungi twakuba okuyimba fenna tukwatako kubafenna abantu abasinga tukolera ku nguudo fenna tetulina bwe tukolera nate kati omuntu wabeeri najja natandika otuyigirizamu nga tulinga abali mu kyeya ate nga tuli waka ekintu sikimudde era nsanyuse nnyo webale nnyo webalire ddala ndagala Sebo. kankula ku mukolo naye abuze ku Bobi Wine. Kale tewali mutawaana. Stele kinaye. Bobi kwagala bange kwagala mwana gwe otanye kamotane kasigo chamane kumundako. Nonda bawemvimba mwana. Anita. Wale nyoko njagala Anita. All right. Wajidi tuwaba babiri then we take a small musical break. Chali wanga omulemu yazze late naye alina okumalayo obudde twamuwadde 2 hours. Amayedda ojja late ebigezero ino bikola. Mwana nade nyine ebibuzo byengezako okwewala. Okujja late ng'oyagala essaawa zidduke wali eri then wali okibale obudde bubeere butono. Exam ya 2 hours olina ogimalayo. Joli Rekedelo. Wanji? Brenda story tonight. Brenda nakulwa. Mana Brenda mwana ukwase ensonyi mwana. Ukwase ensonyi mwana Brenda mwana. Atuwo yasembere ddala Wajid, we take a small musical break. Rekedelo 03222 Joli kambuzeko ku bakyali bange bali awo mu Kamoja Center kwanza bani mwana kambuzeko bakyali bange wali eri kasoka mwana nokwetegeka mwe bakyali mwe mwana awo bukoto gwetienje mabonzeko bongane ku bakyali bange buli ku stage ya boda mugamba sibatumira mwana kati mbatumidde temuda mukuleta story abawa awo ku stage awo kirirawo kabira mbatumidde nnyo tumira ne bakyali bange abakozi bange bonna kusemako Kiro Plaza muri bakabenyo tujja kwegwako abana bekamo kya musomesa jaja beka mu saluni kati mazoba tumira Simba wakati awo waliwo kyokonyeko ngenda bikusojja waliwo ekijja waliwo kyakonyeka lusombe linda Wajidi tuwo yasembayo ne Bobi oyina ebibuuzo by'ebikyali Joli Sebo Hello? Sebo tewali gwe gayi uno story chikazeyi mwana ngabo biraba mwana nze ndi byange mwana naye nga kyekiriwo wanji kati sasiranza ate osasirirawo papa wanji Sebo oyagala obuntu obwo obukumaso obukola eriiso oyagala obukola eriiso oba obwokumaaso wanji nekendeza mwana TV bugago buno mbujeko mwana eriiso inalo eriiso lyange kukyali wange. All right. Let Bobby take a small break. We'll be back just shortly. Liwalimba abantu basinga okwagala for better for worse. For better for worse. Akayimba ko wakayimbira babi. Sijecho.
akayimba ko mwana nakayimbira demo wange goge mazima omanyi mwana nyimbira abakyali bange biseere bimu nyimbira abazeyi bange nenyimbira benkolera ne benkola nabo naye nange kulolumu nayagala nyimbire ku muntu akola ki ambezaho mu time ziri mu party tu atenga amaze okuva eno okitegeera so nengamba mwana demo wange ono naye kamuweereze yakayimba amanye nti ki I love the beginning. You're the rib of my rib. Flesh of my flesh. I take love thee. of my life. I take up. Obiyimbo bijana kumutima. Kulo, olulambira dawali kulo. Running. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi